بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتنجز الله تبارك وتعالى تمسى الله سبينا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوكنا الله تبارك وتعالى era atendebwa n'amatenda amajjuvu agatali mbukendeevu nga buli kitendo kyonna Allah kyasiima era kyayagala tumutende nakyo akirina mu bujjuvu bwakyo. Yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala alimun, mumanyi oba amanyi. Okumanya kwa Allah kwabuna buli nsonga yonna oba buli kintu kyonna, nga bw'olaba yagamba nti ya'lamu kha'inata al-a'yuni wama tukhfi as-sudur, amanye eriiso ery'olukwe by'oyinza okutemya ku munno. Naye nga ffenna abeetooloddewo tetumanyi message ki, tetumanyi ki ky'ogamba, ne Allah kyonna ky'oba otegeeza yakimanyi. Nagamba nti wama tukhfi as-sudur, kabeere ebyo musigaza mu mitima gyammwe nga temwogedde. Omuddu oyinza okuba osomesa wano ng'osiriikiridde oti akutunuulidde olowooza akulaba naye nga takulaba. Nga bw'olaba baganda baffe abali mu bwambega, ajja n'atuula mu ddalasa bw'ati, nga bw'anyenya omutwe alaga nti yeewuunya. Amu bakaaba n'amaziga, abakyala n'ebikaaya baabwe n'ejjiribaabu ne niqaabu basudde, bwesitagafuluza nga balina kye boogedde astagfirullah. Naye nga Allah akimanyi ali ku mulimu, alya mu musaayi gw'abasiraamu. Teweewuunya aya etandika ku sura gye bayita qad sami'a, ama yakfiik, tekumalira. Omusajja ajjeewa nabbi brother omukyala nga bbaawe amugambye nti okuva ne leero ofaanananga omugongo gwa maama wange. Yamufaananya maama we, amakulu nga amweziyizaako. Maama we toyinza mumuwasa. Omukyala ono ekigambo kye yagamba, brother omwami ono ekigambo kye yagamba mukyala we kinene. Najja abuuza omubaka nti nkoze ntya, musajja ngambye bw'ati ne bw'ati. Omubaka n'asiriikira, yali nga Allah tannaba mumuwa kumanya ku mbeera egenzewo na ki kyakkola. Allah n'ayimya ku arushi ye n'agamba nti qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Awulidde Allah ku arushi ye, naye ng'omubaka talina kyakoze ki. Okukayagana okwakuwulidde, Allah n'alamula wakati w'abaddu bano ababiri mpaka aya gye zigenda ziggwera. Abange ama yakfiik, tekikumalira. Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayogera mu Qur'ani n'agamba nti walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah agamba nti nakutonda muntu ggwe nga mmanyi bulungi nnyo ebirabankanya omwoyo gwe, mmanyi by'oyagala. Oyo akuliraanye tomanyi kyayagala, Allah akimanyi kyayagala. Ofuuka avaamu ebigambo ng'ayogereza omuwala naye ng'alimba. Ma'aribul ukhra, ayagala kumwendako. Ng'omuwala wayinza okukkiriza nti okkiriza nzikiriza, naye ng'omusajja ono gwakkiriza malya ga nsimbi, bwe ziggwaawo n'anoonya wakola ki. Byonna Allah abimanyi ebiri mu bifuba byaffe. Lowooza ku musajja yaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe bayita Ubay ibn Salul, omunaafiqi oyo omukulu mu taarikh era ku mulembe gw'omubaka. Omubaka yasomesanga baada salati al-isha'i
oba rada yasomesanga darasa ezabeerayo ku magaribi ne ku isha. Ubay ibn Salul n'akaaba amaziga, ebigambo by'omubaka byayogeranga bimuka byaki amaziga. naye omubaka buli yamalanga bw'atyo okusomesa bagaa nti Ubay n'ayimirira mu muzikiti oba wabweru w'omuzikiti oba ku mulyango n'agaa nti abange basahaba atakkiriza bigambo bya Muhammad halakta, azikiridde, mukkiriza ebigambo by'omusajja oyo ddagala erijjanjaba omutima, anaaba bitutta ajja kuba akoze eki najawut, ajja kuba awonye. naye yeewuunyisa omusajja ono Ubay ibn Salul, ekiro yabamusanga nga asotya agende waba Abu Jahal ababuuza nti abange naye Muhammad ono tusaze magezi kyagamutta. naye abadde akaaba wano, abaddu bameka abagenze mu tahfiz, balina obuddu omu mu tahfiz, n'abeera nga bamuwa okusaazamukko ku bayizi, naye ng'ezimu aya zasoma nti wala tajassasu, temukettegananga, nga bw'aba asoma aya gy'asinga okusoma naye tugenda omumuzuula tamungeggwako nga mbega. Allah kyatugamba nti ya'lamu kha'inata al-a'yun, blink of an eye, njimanyi, wama tukhfi sudur, naye musigaza mu bifo yammwe Allah yagamba nti mbimanyi naye oba toyogedde. Ani akumanyi okusinga awo? Teri. Bala mukyala wa kikaaya, kanzu ziri waggulu, ekirevu olina kinene, naye nga munda oli muvundu. Buli obanga oyagala okukola ekintu kyonna neeraanira nga nammwe mbalaamira, ojjukiranga nnyo muraqabata Allah, okurakaba kwani, okulondoola kwa Allah kwakulondoola. N'aleeta ku mbeera ez'okusaamuka obwongo bwaffe. Allah yagamba nti wa inna alaykum lahafidhin, mulina abakuumi bameka? Kiraman katibin, bawandiika. Oza ku subuhi bakuwandiiseeko ki? Ogenza okusala ishaa'i ng'ebiri wakati wa subuhi ne ishaa'i, la hawla wala quwwata illa billah. Olowooza amaaso go bagawandiiseeko ki okuva ku subuhi paka ku ishaa'i? Abadde ku Facebook, abadde ku WhatsApp, abadde ku Google. Bwe weerowoozaako bw'oti ng'omaze sola ya ishaa'i, gw'olowooza akawunti ye eyimiridde etya? Teri yakumanyi kuba oli mu masjidi. Nga bwe tudde mu ddalasa waneeno, teri amanyi vulugu buli omu gwe yakoze. Okuva jjo twawukanye wakati wa salaati al-ishaa'i, ebibeera ba'da salaati al-ishaa'i, la ilaha illa Allah. Nze naawe bakwekanga ekkanzu ogikubye ekikalu, efuuse essaati, kofiira ogiziize nga sumbuusa, gitadde mu nsawo, mukyala ekikaaya akiggyeko, nikaabu agiggyeko, emisana temumumanyi, ne bajjako nikaabu n'akuyitako biyinza mukola ki? Mutegeera. Naye nga mweyeekweka omwo n'akola obuvuyo bonna. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya'lamu kha'inata al-a'yuni wama tukhfi as-sudur, manyi nkumanyi. Nga tonneewuunya Allah kumanya mu mbeera efaanana bw'etyo. Yagamba nti natonda omuntu ono min nutufa, nakujja mu drop of sperm, tono ly'amazzi, n'obulungi bwo bw'olaba bw'olina, obuwanvu bw'olina nga bw'ovuma abantu, obuwanvu bw'olina tondo ly'amazzi, oba omumpi ono ng'avuma abawanvu lusolo byo, tondo ly'amazzi, obweru bwo bw'omanyi bw'olina nga bw'ovuma abaddugavu, n'abaddugavu bwe batyo, nviiri ze nnyingi z'olabanga kkula, owakaweka omulabanga, ffenna ttondo lyaki Allah omwo mwatujja. Fakasawna al-idama lahma, amagumba gano Allah n'agenda ng'agamba zijja ennyama. Fa ansha'nahu, eyo Allah n'atujja eyo nga akutonze. Fatabarakallahu ahsana al-khaliqin, atendezebwa Allah omuyitirivu okutonda ate mu bulungi bw'okutonda bw'abatonze. Nishabuluganda bakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala
bw'atyo bajja tutonda nga wabayagadde. Teri atunula mu ndabirwamu n'alabanga mubi. Buli omu Allah yamutonda mu kifaananyi mwalabanga muwotebenkerera. Kitumalire bingi Allah byatukoledde byatuwa ensonga emu. Ayagala tumwawule mu bw'omu bwe. Kyetugenda okugyamu ekyokuyiga mu bufunze, abaddu bali mu keetegeekerero kakkuza lwe bayita olunaku lwa Easter. Olunaku olwa Easter nga balimbisa owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nti Isa bun Maryam baamutta era n'azuukira. Oluvannyuma lw'omukuba emiggo ne bamwambula, ne bamukolimira n'abafiiririra. Ku Easter bamukuba ku Good Friday, oba simanyi n'akola atyo oba ku lw'omukaaga. Ku Easter n'avaayo, Easter Monday oba n'atwalibwa simanyi biki. Katemba bw'atyo Allah yagamba nti ma laysa lahum bihi min ilm, bye byogera tebabirinaako kumanya. Alhamdulillahi alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Atenderezebwa Allah eyassa Qur'an nga furqan, eyawula bayna al-haqqi wal-batil, eyawula wakati w'obulimba n'amazima. Gyeyassa ku mubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kibeere kyakwebulira eri omuddu alimu obukkiriza. Allah bwe yayogera ku Qur'an yagamba nti tibyanan likulli shay'in, buli ensonga yonna ekulumya omutwe mu Qur'an mweri. Allah ajja atunyumiza ku bannabbi 25 mu Qur'an. Abamu n'aleeta endyo zaabwe, awalala n'aleeta enkomekerero yaabwe, awalala n'aleeta abaana baabwe, awalala n'aleeta famire yaabwe, okusinziira ku ekyo Allah ky'abala ayagadde okutuwaamu ekyokukola ki, ekyokuyiga. Ku ekyo Allah ky'aba yagadde okutuwaamu ekyokuyiga. Yagamba nti byanan likulli shay'in. Mu aya endala Allah okunyweza ebigambo bibino n'agamba nti watammat kalimatu rabbika sidqan wa adila la mubaddil. Yagamba nti byajjula, ebigambo bya Allah byajjula. Watammat kalimatu rabbika sidqan, ate by'amazima. Adila, ate byenkanya. Qur'ani bw'eramula Seeka ng'ayenze nga mufumbo bamukuba amayinja n'omukopi, teyeekubirira. Qur'ani bw'eramula mukazi muwala wa Seeka ng'ayenze bamukube kibooko 10 n'owomukopi bamukube. waliyashhada adhabahuma, tiyagamba nti owa Seeka bamuleke taata wa nti muwalimu oyo ye mumuleke. Terimu kyekubira, terimu balangira nti abambejja bo bayita wano kuki. Ennamula yaayo bwetyo, wonna wookoledde vulugu ng'olina ekibonerezo bakikuwa. Omukyalo omu mumbejja abba ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basahaba bamukwatibwa ensonyi nga Allah subhanahu wa ta'ala yassizza dda aya egamba nti as-sariqu was-sariqatu faqta'u. Ababbi, omubbi omusajja n'omubbi omukazi mbatemeko emikono. Omukyala abba mulangira, basahaba bakwatibwamu olunsonyi n'omumbejja naye ne batya okubuuza omubaka. Sahaba omu avaamu Ibn Mas'ud bwe mbaseerabidde, avaawo agenda omubaka yaaguma nti munnange omubaka, omumbejja ono munnange naye yabbye, naye bamutemako omukono. Wuli ekigambo nabbi kye yagamba ekinyweza, yagamba nti abakuba ngabbye, ne wabakuba ngabbye abadde Fatuma, naye baali mutemyeko omukono. Fatuma, nabbi gwe yagamba nti Fatuma kitundu ku nze. Yagamba Fatuma kitundu ku ki? Naye ku mateeka ga Allah tewali kusaaga. Nabbi yagamba nti anyiiza Fatuma aba anyiizizza nze. Gufaanana oti? Yagamba anyiiza Fatuma aba akoze ki? Nabbi yali nabbi mubaka sallallahu alaihi wasallam, naye yagamba nti Fatuma kitundu ku nze. Omanyi nabbi okuyita ekitundu ku ye? Naye gamba nti abakubanga bye abadde Fatuma naye baali mukoze ki? Ate mutabani wa Seeka oyogera ki?
mwana wa chairman ku kyalo tasibwa naye nga ayinza ku baana b'abandi bonna n'abazaala mu chairman bw'atenda mutabani w'amaanyi nga bw'aliwo ettabbu. Qur'ani bwetyo si bweri. Ensonga zonna ze tunoonya mu Qur'ani zikola ki? Mweziri. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allah yatuma ababaka mu mirembe gyonna egyasooka egy'enjawulo naye nga bonna ensonga eri emu an i'budu Allah. Bonna ababaka bajja n'omubala gumu nga bagamba abantu baabwe musinzaani musinze Allah wajtanibu at-taghut era mwesambe byonna ebisinzibwa ebitali ani ebitali Allah. Man yahdihi Allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allah gw'alungamizza teri yayinza mubuza era Allah gw'abamya obulungamu teri yayinza mulungamya. Abange tumwebaze Allah eyatulungamya eri ekyengera ky'obusiraamu kino. Bangi baatakiwadde b'olabanga abali obulungi mu dduniya naye nga kasita banaagenda era Allah nga takibawadde khasira dduniya wal akhira. Abaalungama nga ababaka bazze n'abaagaana baagaana era ne babula era bagenda kuyingizibwa naara jahannam. Allah yagamba nti khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma sha'a rabbuk. Kasita n'afiira ku bushiriku ate ye khalidina fiha mukhalladan fiha abadan tagenda kufa mu jahannam muddu yenna anaavanga talina busiraamu. Abamu baaka Allah subhanahu wa ta'ala be yatuma eri abantu ab'enjawulo ye Isa bun Maryam nga leero ebikujjuko byonna ebitegekebwa bagamba nti bakuza amazuukira gaani ga Isa bun Maryam. Si Isa babeera bakuza amazuukira ga Isa bun Maryam. Bagamba nti yabafiiririra bamukuba emiggo ne bamwambula n'asigala mu bokisa ne bamusiba amaggwa ku mutwe. Oyo yenna katemba afaanana bw'atyo Allah ataggula mu Qur'an najja nga atunnyonnyola bulungi embeera yonna nga bwe yafaanana. Isa bun Maryam Allah tabaraka wa ta'ala amutuma mu mulembe gwe nga gw'abantu abaali balowooza nti bakola ebyamagero. Kyova olaba Isa bun Maryam okuviira ddala kuzaalibwa kwe yalinga okuzaalibwa kwe kwa magero, ng'okuzaalibwa kwe kwewuunyisa. Yazaalibwa omukyala Maryam ng'omukyala ono teyeegattangako tabangako na musajja. Jibril alayhi salatu wassalam bw'ajja mu kifaananyi ky'omusajja n'ayingira Maryam wali asula. Maryam n'amugamba nti munnange tya Allah, tonkwatako bw'oba otya Allah. Serero bannyinaffe baba bagamba batya? Yamugamba nti bw'oba nkunta taqiya, bw'oba otya Allah tokola ki? Tonkwatako, tonsemberera. Serero bannyinaffe basembera tebamuyise. Ne Jibril amugamba nti munnange ekimpisiza wano oba ekindeese kuleetedde amawulire Allah subhanahu wa ta'ala agambye ogenda kuzaala. Wulya Maryam terina kyamanyi ku musajja, terina kyamanyi. N'agamba Jibril nti anna yakuna li walad, ngenda kuzaala ntya omwana walam yamsasni bashar, nga sikoonwangako musajja yenna. Jibril n'amugamba nti wakadhalik, bwe kityo bwe kiri. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba alina kyayogedde oba kyalaga kyaba ayagadde yaqulu lahu kun fayakun, ayogere bwogezi kibeere ne kiba. Bingi ebiri awo si mbadde njagala. Isa bun Maryam ono bw'azaalibwa ng'era bannabbi bonna emabega be baatumanga mu bantu, abantu baalingamu emiteeko ebiri. Amu baasiimanga ne bagoberera obubaka obunene obubeera busiddwa ne bannabbi, alala baasalangawo okkaafali obubaka obwo n'okugezaako okutuusa obulabe ku babaka abaalinga bakoze eki batumiddwa. Kyova olaba Isa bun Maryam tumu yabuuza hawariyin, bano abagoberezi be ba disciples, n'abagamba nti man ansari ila Allah, abange singa babaira embeera y'obuzibu mummwe ani ayinza okuntaasa ku buzibu obubeera buntuuseeko, ayinza okuntaasa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Qala alhawariyuna nahnu, mazima ddala ffe ansarullah, ffe tujja kutaasa Allah, tujja kutaasa omubaka wa Allah. Ne bawera mu maaso ge okuviira ddala
abaka bonna basooka nga tekyasooka ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama buli yenna yajjanga n'amazima bamukijjanyanga bamuyiganga abamu babatanga yali nkola ya bani Israili bano okuyitiriza oba okuba n'omuze ogutta bannabbi nga Allah bw'atugamba suratul Maida mu aya ya 7 Allah yagamba nti walaqad akhadna mithaqa bani Israil wa arsalna ilayhim rusula Allah yakolanga endagaano n'abaana ba Isirayiri bano abaisirayiri yakolanga endagaano nabo ng'abatumamu ababaka naye kullama jaahum abaka bwe babajjiranga rusulun bima la tahwa anfusihim bwe babajjiranga n'ebyo ebitasiimisa myoyo gyabwe kuba bayagalanga ababaka boogere bye bakola ki bibaagala leero naffe bwetu bwe tufaanana bakusomera sunna y'omubaka ne kaawira nga naye ekirevu ekyo kiina engeri mbashabbe empala eyo seeka nedda mbanga omwana omuto empala eri waggulu bwe batyo n'abaakusooka bwe baafaanana mwenna mufaanagana emitima gyammwe gyafaanagana nabo byabakaawiranga naye nga wallahi ge mazima okuva eryani eri Allah tabaraka wa taala abasajja bano kullama jaahum buli webajjirwanga ababaka bonna okuva eri Allah tabaraka wa taala nga ebazze nabyo ma la tahwa anfusuhum fariqun kadhabat beyawulangamu babenangamu emiteeko waliwo emiteeko egimu gyagaananga ebigambo byabwe nagamba nti ate wa fariqan yaqtulun bo battanga baani basalangawo okutta ababaka Allah subhanahu wa ta'ala yalinga atumye kikulaga nti embeera y'obubaka teyalinga mbeera nnyangu eri ababaka ba Allah tabaraka wa ta'ala mu surati jinni Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada Allah subhanahu wa ta'ala amanyi ebitalabwako era tayina gwalaga oba gwabikkulya bitalabwako n'omu illa man intarra min rasulin okujjako mu abo babeera asiiminga baki mu babaka babeera alonzenga mubaka naga fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihim rasada Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalondanga ababaka bano yabateekanga mu maaso gaabwe n'emabega waabwe yabeeranga abateekako embeera z'obukuumi tunuulira nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah yamulonda ng'obushiriku butandikira mu nju yaabwe fereero gw'okuba embuutu nga waliwo okwalula abalongo bagamba asadi gw'owuunya okuba engoma ennene ey'okuwuunya ne banoonyayo kamaadi aliwa gw'ogenda okukuba engalabi naye nesigiddayo nejjuzu z'olina mu mutwe oba n'obusiraamu swala kw'osaalira kati ne baleeta omukyala ng'amannya ye Khadija naye nga yabuuka emmere y'abalongo bwagikolako emikolo gyaki Ibrahim alayhi salatu wassalam obushiriku bwali butandikira ddala okuvira ddala mu nju mwe yali asula nga taata we yabumba amasanamu abantu ge basinzanga min dunillah mufo ky'okusinzaani Allah tabaraka wa ta'ala Ibrahim alayhi salatu wassalam n'atunuulira ebibumbe bino nga taata yabibumba n'emikono gye naye nga beewuunyisa abajega ababikwata ate ne babisaba era bagaa nti lumu yabimuwa agenda abitunde naye Ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin yayawula Allah n'akwata emisanamu gano n'agasibamu emiguwa eno ku bigere najja ng'abuuza nti ani agula bino ebitategeera ani agula bino ebitalina magezi naye ng'abitwala mu kata ani agula ebitategeera tajemedde muzadde ani agula bino ebitategeera era ani agula bino ebitalina magezi teyakoma ku ekyo Ibrahim ye bwe yalaba nga naye boyinza okulaba ebibbo by'abalongo ebiri ewammwe Ibrahim bwe yalaba nga bano abakiriku bavuddewo n'akwata amasanamu gonna n'agatema n'agateeka ku ttaka yabagamba nti inni saqim nze munnange ekyali mulwadde aqiida yange nwana Allah kutereeza bo tebaategeera bulwadde ki bwayogera Ibrahim alayhi salatu wassalam akwata amasanamu gonna ku ttaka bw'amala okugassa ku ttaka n'alekamu eddene eryali libasinga okubanga ddyo baali bumbisa ebbumba nga lingi n'alikwata n'alyambaza embazi bagenda okuva eyo gye bazungira bagenda okudda nti ani yatemebwa katonda baffe twawulidde omwana gwe bayita Ibrahimu omuvubuka oyo ng'agoogera kayinza okuba ye babuleeta bamuwalaawala nti owange Ibrahimu kiki
bagenda omutuusaawo nabagaa nti mubuuze eryo erikutte embazi bo benyini abagaa nti Ibulayimu oyagala tusiriwaza tuyinza kubuuza tutya ekyo eritayogera n'abeewunya okubeera ate nga balisaba olaba okwogera terisobola naye nga balikola ki bingi ebiri awo kyembadde njagalamu Ibrahimu alayhi salatu wassalam ebigambo byayogera tebyabawoomera ne bakuma omuliro Allah nga batunza mu surati Saffat fa aradu bihi kaida ne bakola oluuke lw'okumwokya ne bakuma omuliro ne bamunasula ne bamusuulamu Ibrahimu alayhi salatu wassalam mukwano gwe n'amutaasa simanyi oba naffe leero Allah atwagala simanyi kifaananyi kye tulina mu maaso ga Allah ku bizibu bye tulina n'okutaasa kwa Allah simanyi oba tukuyina naye mukwano gw'enfanfe Allah tabaraka wa taala n'alagira omuliro kuba omuliro guno kitonde mu bitonde byani bya Allah tabaraka wa taala ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim bwatu Allah n'ataasa omubaka we mu tafsiro Ibn Kathir Ibrahim alayhi salatu wassalam atunyumiza yagamba teriyo nnaku zasinga munyumira ng'ennaku ze yamala mu muliro ng'ennaku ze yamala mu ki ng'ali mu SC bagenda okuzikiza omuliro bamanyi bagenda kusanga nga n'amagumba gonna vvu bamusanga atudde ku kisiki ky'omuliro ng'asazeeko ali mu kusona zikiri ali mu kujjukira Allah tabaraka wa taala abadde mu muliro ebbanga lyamazeemu nga Allah amunywesa amuliisa kakabeere wadde ka spark ak'omuliro okugenda ku lugoye lwe tekaatuukako bwe batyo ababaka Allah subhanahu wa taala yasluku min bayni yadayhim wa min khalfihim rasada abateekako obukuumi tuya nabbi wa Allah Yusuf alayhi salatu wassalam baganda be bamukwatibwa ensaalwa bakola olukujjukujju olw'okumusuula muki muluzi fi ghayabati aljubbe baali balina ra'ayi yasooka yali yakumutta omu ku bbe yali abasingamu ku magezi n'agamba nti la taqtulu Yusuf tetumutta obula amawulire nzi kyendaba amagezi gennina tumukwate kale tumusuule emazzi oba okumusuula mu mazzi tekwali kumutta simanyi bwe bakwata Yusufu ono bamusaba kitaabwe nti mumutuwe tugende tuzannyemukko naye taata we nabagana naye nti omwana wange ono ayinza okufunirayo obulabe nabagaa nti nedda tujja mumukuuma bwe batuuka eyo gye batuuse Yusufu ne bamwambula alayhi salatu wassalam ne bamukwata ne bamusuula mu luzzi ne bakwata engoye ze balina ekisolo kye batta ne bakijjako omusaayi ne bagusiiga ku ngoye ze ne batunyumiza bahalu siyar bannanyini byafaayo nti Yusuf alayhi salatu wassalam yali nabbi wa Allah tabaraka wa taala yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada aba bateekako obukuumi bannabbi ba Allah tebakosebwa okujjako ekyo Allah kyabasiimye bageesa nakyo naye bakwata Yusuf bamusuula mu luzzi Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira Jibril alayhi salatu wassalam nga batunyumiza mu hadithi emu nadduka najja n'abaka Yusuf alayhi salatu wassalam nga tannaba kutuuka mu luzzi wansi omuwandiisi omu yayongeramu akantu akanneewuunyisa wallahu a'lam nti Jibril bwe yajja bw'ati n'akwata Yusuf amala omukwata ne yeerabira naga naye ate Allah sitegeera oba muteekewa saamubuuziza wamuteeka n'addamu n'amutta n'adduka naganda Allah muteekewa naganda mukwata omuteeke mu kirobo kikinyini eky'amazzi Jibril n'addamu n'akomawo n'asanga Yusufu nga kyakkirira n'amukwata n'amuwummuza mu kirebe eky'omuluzzi ekyo kyebasenesangamu amazzi bw'atyo Allah bw'ataasaba abakabe bano abasajja abatambuze abanywesa ensolo bajja okusikayo ekirobo kino nga balaba olwedi kyazitoyedda kirimu amazzi bagenda okusikayo omusajja agenda okugyayo ekirobo ng'obulungi bw'omwana gwalaba tamulabangako n'agamba nti ya bushira haza gulaamu omwana ono nga mubalagavu nga mwana mulungi mwana waani ani yamusudde muno n'abeera nga yeeyongerayo n'agenda ne Yusuf mpaka we yatuuka eyo Malik Aziz n'abeera nga yagula Yusuf alayhi salatu wassalam n'amutwala mu lubiri n'amutwala ng'omwana we bano baganda ba Yusuf baddayo waka bamugamba nti ya abana dhahabna nastabiqu wa tarakana Yusuf inda mata'ina fa aqalahu dhihb munnange taata twagenze okuyigga omuwandiisi omulala yagamba nti baali bagenze kuwuga naye ensonga gye bawa nti watarakana Yusuf inda mata'ina fa aqalahu dhihb twamukutte Yusuf ne tumuleka ewali emigugu gyaffe engoye zaffe nga ffe tugenze eri kuzannya naye omusege gwamulidde taata tumanyi oyinza obutatukkiriza naye nga getugamba ge maki
ge mazima ekyafaayo ekyo genda okisome mu suratu Yusuf mpaka gye kiggwera kyembadde njagalamu obukumi Allah tabaraka wa ta'ala bw'ateeka kuki ku babaka be. Tuli omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawulira ku mawulire ge ng'abannanfuusi bagaddusizze wa Abu Jahal nga nabbi agenda kusenguka ogenda e Madina. Mu kugenda kwe Madina ne bagawulira Abu Jahal n'afuna abasajja be bajjega banne bakijambiya bakutta obusaale amajambiya amafumu ne bajja beetegeka okutema Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'afuluma agenda ne Allah subhanahu wa ta'ala yagamba tuwaja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshayna mpaka aya jekoma la yubsirun. Allah tabaraka wa ta'ala musati Yasin ezo nyine aya ensooka yagamba nti yateeka ejjiji maaso gaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala abavunzi batugamba nti ejje Allah lyabewendulira abantu abafaanana bwe batyo Allah subhanahu wa ta'ala yabebasatulo walillahi junudu samawati wal ard mu ayda Allah yagamba nti ma ya'lam junuda rabbika illa hu tiri yamanye majega Allah okujjako ye yaleeta ejje lyatulo ne lyebasa abasajja ba Abu Jahal. Omubaka n'afuna confirmation nti kati bonna beebase n'okugeregeza bageregeza kwate ekkubo bayitemu ogende togenda kufuna buzibu. Omubaka n'afuna ne Abu Bakar radiyallahu anhu ne boolekera ekkubo erigenda e Madina nga tafunye yadde obuzibu. Bano abasajja abali ku bulinzi abeetegese okukosa omubaka nga beerabidde nti Allah tabaraka wa ta'ala bw'aba asiimye gwasiimye n'amulonda nga mubaka yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada amussaako obukuumi malayika zibakuuma bagenda okuzuukuka ng'empewo ebayiseemu ng'omubaka yatambudde dda miles and miles okuva we bali bagenda okuzuuka naga naye nedda katumenye tumuttire munda basanga Ali ibn Abi Talib nga yeebase mu buli bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bagenda okugobaagobako nga tebakyayinza musanga. Bw'atyo Allah bw'akuuma ababaka be mu mbeera ez'enjawulo. Ne bwe kityo Isa ibn Maryam ono Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti wa qawlihim n'olw'ekigambo kyabwe bano abakaafu kye boogera bali mu keetegekero kakuza Isa bagamba nti yabafiiririra baamukuba emiggo ku lulwe abange si bwe kiri kigambo kye bajweteka ku Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yabuuza nti faman azlam mimman iftara ala Allahi kadhiba ani asinga obulyazaamaanya okusinga oyo ajweteka ku Allah. Allah yagamba nti omubaka wange wama qataluuhu wama salabuuhu walakin shubbiha lahu omubaka wange tebamuttangako omubaka wange gwe mmanyi Isa ibn Maryam tebamubambangako ku musalaba walakin shubbiha lahum wabula bamwefaananyiriza wabula bakola ki bamwefaananyiriza. Allah n'ayongera n'agamba nti wama qataluuhu yaqinan era nywereza ddala okakasa ebigambo bya dokita. Osanga omuddo nga dokita yamugambye nti omira empeke 2 emirundi 2 tayinza kumira 4 amira 2 emirundi emeka. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti waman asdaqu min Allahi haditha au waman asdaqu min Allahi qila ani asinga Allah okwogera amazima wallahi taliyo ebigambo bya Allah byonna mazima. Bw'ayogera ku Isa ibn Maryam mu aya emu nga tetunnagenda ku eno gye mbadde nkonyeeko yagamba nti inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam abange mubadde ki obwongo buleme kuzitowa. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti mazima ddala ekifaananyi kya Isa abaddu mbawe ekifaananyi kya Adam. Allah yatonda Adam alayhi salatu wassalam nga musajja mukulu nga talina nnyina era abakafiri bakakasa nti Adam talina nnyina era talina kitaawe naye obwongo bubazitowa okulaba nga Maryam Isa ibn Maryam yayina maama we balaba ate ekyo kinene oli atalina nnyina atalina kitaawe noŋŋamba nti ate ono ayina maama we olaba obwongo buzitoye malakum kaifa tahkumun. Allah yeebuuza ebyammwe mubiramula muti afala taqilun tamutegeera afala tadhakkarun tayinza kufumiitiriza kubonero bwa Allah n'omutegeera n'otamujwetekako bulimba. Ne bwe kityo Isa ibn Maryam Allah subhanahu wa ta'ala atuwa ekifaananyi kya Adamu kimanyiddwa omusajja tazaala. Allah tabaraka wa ta'ala yakhluqu man yasha ne yeebasa Adamu alayhi salatu wassalam n'amugyamu olubirizi lwe n'amukolamu mukyala gwe bayita Hawa. Oluvannyuma n'abateeka mu jjana balye banywe bawangaalira eyo mpaka ebyaddako bingi ebiri awo si mbadde njagala. Adamu alayhi salatu wassalam ne mukyala we Hawa ng'omuddu obwongo bwe tebunnaba kufunda nnyo na kunafuwa kulowooza nti
Isa bun Maryam ono mwana wa Katonda oba Isa bun Maryam Katonda oba ine ekisukko kuba nabbi Adamu alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala atonda nga wabayagadde qawiyul aziz atonda wamaanyi Allah n'atonda bana ababiri tebalabibwako ku stage ya kubeera nga baana bato. Adamu Allah yamutonda nga musajja mukulu n'amuteekaawo. Omuwandiisi omu yagamba nti Adamu yalina fuuti ekifuba kye nga kirina fuuti 4 wano ng'obuwanvu bw'alina haiti ye ng'alina fuuti 6 yali yenkana ki? Olaba kino ekya Isa kinene takulaze ku kutonda okusooka okw'amagero okujjudde ebyamagero. Hawa mukyala we tereebwako nti ayavula yamulinda mu bukulu n'amuwasa. Bonna Allah yabatonda nga bantu bakulu n'abateekaawo. Bw'atyo Allah nga bwe yayagala n'atonda Isa bun Maryam nga mutonze nga talina kitaawe wabula ng'alina maama we. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Allah yagamba nti mazima ddala baamala okuwakanya Allah, baamala okukaafuwala, bonna bagamba nti Isa nti Allah yani ya Isa nti oba Isa Katonda. Allah yagamba nti bakaafu bawakanya Allah. Allah n'abuuza ekibuuzo ekyewuunyisa mu aya eyo Suratul Maida. Allah yagamba nti waman yamliku min Allahi shay'an idha in arada an yuhlika Isa ibn Maryam wa ummah. Allah yabuuza aya bwetu weri. Allah yabuuza nti kyekiyinza okuziyiza Allah singa aba yagadde okuzikiriza Isa ibn Maryam n'okuzikiriza maama we. Allah yabuuza nti singa amanyi yagadde okutta Isa okumuzikiriza ne maama we n'agamba nti waman fil ardi jamii'an na byonna ebiri mu nsi ani ayinza okunziyiza. Kikulaga nti Isa ibn Maryam ne maama we na bonna Allah baatonze Adam ne mukyala we Hawa abange Allah subhanahu wa ta'ala byonna bitonde mu bitonde byani bi Allah tabaraka wa ta'ala. Era abadde bali mu keetegeekerero baguze emyenge gyabwe babadde obukete bagula bye bagula embizzi bazisaze na byonna bibasuubira okulya n'okunywa nga bagamba nti bajaguza amazuukira gaani ga Isa ibn Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa qawlihim n'olw'ekigambo kyabwe kye bagwetekako Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nti inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam rasulallah. Bagamba nti mazima ddala yattibwani nti Isa ibn Maryam Isa mutabani wa Maryam omubaka wa Allah nti yakola ki? Yattibwa. Allah n'anyweza n'agamba nti wama qataluuhu mazima ddala Isa ibn Maryam tebamuttangako wama salabuuhu era tebamuteekangako ku musalaba. Maryam alayhi salatu wassalam yali mukyala omuzadde nga naye woyinza okuwulira obulumi nga omwana we ali mu busibu. Omuwandiisi omu agamba nti afuna amawulire g'okukwatibwa kw'omwana we. Allah kino kyagamba nti walakin shubbiha lahu bamwefaananyiriza. Kyali kifaananyi Allah subhanahu wa ta'ala ekya Isa ibn Maryam kiyakwata n'akyambaza omusajja omulala. Kiyakwata n'akyambaza ki? Omusajja omulala. Era omusajja oyo gwe baakwata ne bagenda nga bamuwalaawala nga bamwambudde bamukuba emiggo bamuwandulira amalusu bamukuba byonna effujjo lye bamukolako. Yo oli omubaka we yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Tayinza muteeka mu mbeera yakumunyoomola mu mbeera efaanana bwetyo. Maryam afuna okunyula kuno okw'ekizadde. Alaba omwana we bamutwala kanti ndiggo we bagamba ng'emiggo gifuuse emiggo. Bamutaddeko bamukutte bamutisse omusaalaba bamukubye byonna nga bwe bifaanana. Jibril alayhi salatu wassalam ajja ewa Maryam amugumya namugamba nti nno omusajja oyo gwe batwala ng'oyagala okukakasa nti si mwana wo kozesa tekiniiki eno methodology gye yamuwa. Allah yali yatonda Isa ibn Maryam oba yatonda Isa ibn Maryam nga yamuwa olususu lwe luno nga ne bw'aba atuuyanye n'okwata olugoye olweru n'olumuyisaako nga talinako nga feesi ye tevaamu ki nga naye bwe weerowoozaako nga feesi ye tevaamuko. Era Maryamu nga akimanyi ku mwana we Isa ibn Maryam Allah yamutonda nga enviiri ze zino ziringa ezirimu amazzi. Bw'azinyeenya bw'ati oyinza okweyoma ng'olowooza agenda okukuba nsubisa amazzi naye nga bwe zityo bwe ziri natural zibanga embisi naye nga si mbisi.
bitende ebimu Allah byamuwa naye Maryam agenda okulaba mutabani we oba ye gwe yali abanga mutabani we nga mutuufu amulabira ddala ne ku mbeera embi embeera y'obuzadde eno nejja n'afuna okulumwa okwo kyava akwata akatambaala Jibuliiro nga zamukakasiza nti oyo si mwana wo bw'oba oyagala okukakasa mutabani we omumanyi genda okwata akatambaala kano okamuyise mu maaso bw'oti bwe kanajja nga kaliko ekko omanya nti oyo si mutabani wo bw'onaakamuyisaako bw'oti ne kadda nga kali clean nga bw'okamuyisizzaako omanya nti oyo ani oyo mutabani wo Allah kifaananyi kyakyusizza n'akyambaza gwakikoze eki gwakyambaza bw'atyo Maryam baba bamuleeta najja nga yimbutuufu bw'atuna bw'ati alabira ddala mutabani we n'akwata ekitambaala bagamba nti n'akimuyisaamu bw'ati mu maaso agenda okukimuyisaako ng'eno ekko ly'ayina ogabanyako ekyalo ekko ly'ayina ttani nnamba agira ati kitambaala kyonna ne kiddugalirawo Maryam n'akakasa ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala n'ebigambo bya Jibuliiro byamuleetedde nti oyo isaani si Isa bun Maryam bal rafa'a Allahu ilayhi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti Isa bun Maryam yamussa n'amukola ki n'amutwala gyali wa kana Allahu azizan hakima mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala wakitiibwa w'amaanyi ate Allah subhanahu wa ta'ala mumanyi Allah subhanahu wa ta'ala amanyi Isa bun Maryam ono baga nti mu kutwalibwa kwe Allah yasse ekintu oba nga liringanga bw'olaba ettabi nga ayawuluzza akasolya Isa bun Maryam we yali asula ne yeekwata ku ettabi eryo ne limutwala rafa'a Allahu ilayhi Allah yamusula n'amutwala gy'akola ki gy'alinga mulamu era Isa bun Maryam agenda kuwasa abba muzaaliye ku baana era okudda kwe agenda kudda ng'alamuzisa Qur'an eno era nga yeeramuzisaako ki ng'eeramuzisaako Qur'an agenda kudda nga si nabbi ate tagenda kudda nga ayina ekitiibwa kino ekya nabbi wabula tagenda kudda nga ayina obubaka obupya bw'aleese wabula agenda kudda ng'akoyera ddala ku system oba ku njigiriza n'enkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama awangala ebbanga Allah lyanabamuwadde oluvannyuma era za'iqatul maut era naye agenda kukombezebwa kufa agenda kufa oluvannyuma addizibwe mu maaso gani ka Allah tabaraka wa ta'ala Allah yagamba kullu nafsin za'iqatul maut omukafiri yawulira nga kinene omugamba nti Isa agenda kufa ate nga kituufu Isa bun Maryam agenda kukola ki agenda kufa agenda kudda awangaale agenda kuddira ku muzikiti oguli Palestine gye bayita Baitul Maqdis omuzikiti ogwo Abayisirayiri kati bagukola ki bagamba nti bawambawo weguli naye byonna ezo pulani z'abakaafu zonna ziri temporary labud era kyaddaaki obusiraamu bujja kuddamu buwambawo wonna kuba waffe fe abategeerawo fe abalina obwannannyini bwawo era tujja kumala tuddizeewo wallahi ne wanaayitawo emyaka olufukulunya lw'emyaka Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumaliriza addizaawo abasiraamu Allah yagamba nti wakutaasa omuntu yenna ali azaamaanyiziddwa ne wanaabeera wayiseewo ebbanga okutaasa kwa Allah eri abakkiriza sawa yonna kukola ki sawa yonna kujja ne bwe kityo Isa bun Maryam mpaka musalla mu hadithi emu yagamba nti agenda kujja ng'ali wakati w'ebiwawaatiro bya malayika bbiri era agenda kuddizibwa ku muzikiti ogwo agenda kudda ku swala ya subuhi imaamu alibeera mu muzikiti ogwo ajja kuba bakimya esswala batereeza abantu mu layini mutereere atunule mu layini ajja mulaba bw'ati ng'ebitonde bye biraba seeseene enyirira n'enviiri nga bwe nazibagambye n'ebitende ebirala Allah ajja mubimanya amugambe nti Isa tusaaze ajja gamba gw'abaakola ki gw'abaasaaza imaamu anaabeerawo ajja kukola ki ajja kusaaza abusaaze era ebirala byagenda okukola ng'akomyewo agenda kutta Masiihu Dajjal omusajja oyo gwe bayita Masiihu Dajjal omusajja oyo ayina eriiso limu wano era n'erinnya bagamba nti kweriri kuno abanaasobola oddisoma abanyi batugamba nti abakkiriza bokka be bagenda okusobola okusoma erinnya eryo bamutegeere era bamwewale agenda kujja nga kikemo Isa bun Maryam ekyaya kyagenda okukola agenda kumanya emisaalaba gyonna we ginaabeera giri leero batambuza musaalaba tumanya Good Friday bagutambuze ku Easter oyo yenna katemba gwe balimu Allah yagamba nti yattabi'una illa dhann
bagoberera ntegeera yaabwe. inna alladhina ikhtalafu fi abo bonna abaawukana ku mazima gano Allah subhanahu wa ta'ala gaatugambye waggulu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti boogera tebabinaako kumanya era bagoberera ki ntegeera yaabwe tebabinaako kumanya. Allah yagamba nti bagoberera birowoozo byabwe nakwagala kwabwe biboogera tebabinaako kumanya. nabwekityo even abasiraamu mbeewaza omusiraamu yenna okuweereza tahni'a obubaka bonna ku WhatsApp. simanya apihista olina mukwano gwe bamuyita Suzani, simanya ba Florence. man tashabba biqawmi fahuwa minhu, omuntu yenna bwe yeefaananyiza ekibinja aba wa mucyo. okubayozaayoza happy Easter, happy Good Friday, simanya happy Easter Monday, naawe olina ezzambi ly'okukuza Easter ng'oli bwagikoze eki. balimbisa Allah, balimbisa ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala n'ekigambo ekinene kye batemerera omubaka Muhammad ekigambo ekinene kye batemerera Isa bin Maryam alayhi salatu wassalam. baategesedde omwenge gwabwe. Allah yagamba nti dharhum, Muhammad baleke yakulu, baleke balye, wayatamatta'u, banywe beeyagale, wayulhihimul amal, bagayazibwe n'obulamu oba n'obuwangaazi. kuba balina entegeera bagamba nti bali mu kulya ku bulamu. babulye naye wallahi la budda fasawfa ya'lamun, kyaddaaki bajja kumanya obulamu bwe bagamba nti bakola ki balya. busaasi y'abaganda baffe balina abakazi nga ya Abdallah naye ng'omukyala gwalina Suzan agenda kufumba embizzi ye ku Easter, mbu yamufumbire wali ekinyeebwa kye. yamusabye edda olugoye lwa Easter, yamusabye engatto ya Easter. omuddu ofuna bufunyi kasimu kuva mu kyalo ti Aisha omusajja avumye maama wo n'olyanga emmere ekulemye, bavumye gw'osinga okwagala. butya bavuma Allah eyatonda maama wo n'oseka. neewuunya omusajja jajja amaanyi ago, omukyala gw'olina ng'avuma Allah, ng'alina omukyala ng'avuma Allah. bannyinaffe bangi bali wa Peter, bali wa Michael, bali wa Mose. naye ku gundi kuno kuki ku Easter alina okufumba emmere ey'enjawulo. ono bagwa alina Mike aveeringa anti banywa omwenge, engoye azikozeemu khala, zonna zirimu bawulo, Hajara azidde kazikunye. babwatyo gwalina bwafaanana. osanga ne Haji mumativu nnyo. nzimanye omwana wange so bayina sente akola mu UN yani Peter asamuweza sukaali n'anywa ne sabbuuni n'abanga atayozanga oba atanaabanga kitole kya sabbuuni kimuweesayo aqiida ya muwala we. embeera efaanana bweti. abange tutye Allah subhanahu wa ta'ala tetwetaba mu bikujjuko ebya Christmas abali ku WhatsApp okuyozaayoza nawe oba okuzizza abamu beeyazika olinga alina emmotoka Mahmud opa ku mmotoka nga bagenda banyweramu omwenge. nga bano balina abakyala abatali basiraamu olweggulo wano alina omutwalo mukyakazaamu nga bagenda ku rizooti. alinamu kombo imaani ye gyalabanga imaani gaddira omuswalla akakeekanga akazinga akateeka mu mmotoka. buswala bwetuuka nga akaala eri ewatali bidongo. naye nga wennyini baatunuddemu gy'asalira bali mu swimming costume, bali mu mpale na buleega. asiri gye musanze avudde yawama tusalooza asadde maama w'abaana ono gwalina Florence nga maama w'abaana lunaku lwammwe bakuwe kibbeero nze bampeka Minute Maid. naye ng'eccupa we bajja Minute Maid basitulawo Minute Maid ne wagwawo bbeero. obasokola kano kamirinda fruit ka Mountain Dew akakuwoomera waliwo zipirisina n'omwenge omulala gwe banywa. abange omukkiriza tafaanana bw'atyo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti obufumbo obufaanana bwe butyo wa hurrima dhalika ala almu'minin, buli haraamu eri omuddu omukkiriza. omukyala ajjawo amaanyi bbaawo okujja okusula mu kifuba muno ng'agamba Allah alina omwana. Allah agamba nti munnange siina mwana. naye nga mukyala agamba nti nedda bbaawo mwami Katonda waalimba alina omwana.
amaanyi ago ogajjawo abafumbiddwa abasajja abatali basiraamu oba abawasizza abakazi abatali baki leero baganda baffe bangi bali mu owino bali mu bikuubo balina obugoye bwe batunda omanye obutambula nnyo ku Easter yakyusizza ne bizinesi bulijjo abadde asuubula magi naye kati yayingidde mu ngoye ezo zitambula obuntu obuba bwagala nnyo obwo bikini oba bikini oba bwagala nnyo obwo abange lowooza ku muddu gw'osudde mu zambi okuyitako ng'agenda kujoogamu ng'ayambadde sikaati ekoma waggulu wa bisambi naye nga guwa gimuguzizza bwakunamira ekyalo. Abasiraamu tunoonye emirimu emisiraamu. Bagana fa bodaboda omwenge bagusomba buteddiza. Omwenge Allah yakolimira omuntu asomba omwenge. Mal'un. Allah yamukolimira yamugoba mu kusansira. Akati shekhe nkole ntya n'embizi bafumbe bakuweereza olye. Abasajja abo bajooga ajja ku stage ati agenda okulaba ayambadde enkofiira musiraamu kuwa mulimu n'ebicupa byange waneno bikuleetinga munaana buli kimu kigabako 15,000 n'owulira 15,000 ng'olinga gwe bagambye ejjana 10 meka buli kimu musiraamu ze nkugambye buli kuleeti 15,000 naye nga bulijjo bagisombera 10,000 kale munnaye Mungu aleese riziki makusum ng'osomba mwenge ng'olya haramu afaanana bw'atyo. Haramu afaanana bw'atyo. Abange tetwetaba mu bikujjuko bya Christmas simanya ebya Easter. Allah subhanahu wa ta'ala yagambye nti Isa ibn Maryam wama qataluuhu nabbi wange tebamuttanga wama salabuuhu tebamubambangako ku musalaba walakin shubbiha lahum bamwefaananyiriza ate wama qataluuhu yaqinan aya ezo jjejjisanga mu surati Nisa aya ya 10:57 n'endala ezijja ziddakaawo anyumya ku Isa ibn Maryam baalimbisa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakuraishi baamugaana baalimbisa omubaka Isa ibn Maryam abani Israeli baamugaana bwe bato ku mulembe gwa Musa ne bannabbi abalala bonna bwe bityo bifaanana. Tetwetaba mu bikujjuko bya Christmas simanya bya Easter. Olunaku olusirwaffe Allah yatukoledde ekkula daba bwatuwa ennaku enjeru ne ziteebera mu Easter. Kale omukkiriza siiba lillah. Daba Allah bwatuwa ekkula nga ennaku enjeru ziteebedde mu nnaku ze bajoogeramu ani kale bali bajooge Mungu naye nga gw'osanyusa ennaku enjeru ziteebedde mu nnaku ezo zonna ze bagenda okunyweramu omwenge. Sajja omukulu atamidde engoye zonna azifuseemu naye nga profesa lecturer Makerere be mulabanga ab'ebbeeyi gugulabanga ow'ebbeeyi ate oluzungu ayogera lungi ng'obwongo bwe bw'alina encyclopedia z'asomye tayinza kutegeera nti guno omwenge gukyusa entegeera yange n'enfuka mu ngoye. Aba alina amagezi oyo afaanana bw'ati aba yeewuunyisa entegeera ye. Abange tuli baddu basiraamu. Allah yagamba nti zujjina lilladhiina kafaru alhayaatu dduniya wayaskharuuna min alladhiina aamanu. Yagamba nti baawundibwa abaddu abatakkiriza Allah obulamu bw'edduniya wayaskharuuna min alladhiina aamanu bajeeja basekerera abaddu abakkiriza. Kati laba ebikaaya byammwe mukaddiye kati gw'omwana omuto ekikaaya oyambala kyaki towulira bbugumu daba wenna laba wenna Shaitani naawe negenda ng'ekubiikamu amagi mpola mpola n'onafuwa ng'ojjako kikaaya. Bo bwe bulamu bwabwe. Ffe tuli baddu baki? Abaddu tubagambe nti ffe tuli baddu basiraamu. Nze munnange ndi muddu wa Allah, siri muddu wa duniya, siri muddu wa kitonde, nze ndi muddu wani? Allah yanfuga. Bano avuuka babanyenyamu abasajja ennyenya 2 akapale tugjeeko ekirevu tugjeeko olutabbuliiki nga ttaanaapo agijjayo ng'empala agirinnyamu mita 2 asanyusizza ekitonde. Abange tetwetaba mu mbeera yonna enyizaani Allah tabaraka wa taala. Embeera z'omukkiriza byonna ebinyiiza Allah binyiiza omuki omukkiriza ne byonna ebisanyusa Allah bisanyusa omuki omukkiriza. Olunaku lwa Easter si lunaku lwaffe. Nnaku zaabwe baatuula ba Pawulo simanya abakolinso simanya baani songa obusongozi
simanyani bonna twala tugende katemba go bayina mujje bayita bayibuli newankubadde Allah tamuwangako Allah Isa ibn Maryam tamuwangako bayibuli yamuwa ekyawaita injil ajja kugamba nti bayibuli kuŋŋaanyizo lya bitabo nezine ebbaluwa za Pawulo Pawulo ani yamusaako obubaka fabuhita alladhi kafar ogenda okulaba nga asamaaliridde talina nakyayinza kuddamu abange twenyumirize mu busiraamu bwaffe tubunywereremu kyensembezaayo ddala obusiraamu buno diini ya kusoma fe abalina okunoonya obusiraamu buno tubutegeere tebugenda tunoonya ensobi abadduze baguddemu butamanya busiraamu omuddu omu musiraamu asaala esswala eziyanga nayeseeka gonna madiini twali twogera ku mukyala we gwalina bamuyita Suzaana yagamba nti gonna maki Sheikh gonna madiini ze mukyala wange kale taŋŋaana kusaala nange mutwala ku kyaki muvuka ne mutwala ku kyaki ku Sande ate n'abaana twabagabana nno seeka omukyala bw'azaalayo omwana azaala bw'azaala ono abawe ono amuwa musajja bw'azaala ono ng'amuwa omusajja addako wuwe musajja afaanana bw'atyo obwongo bwe bufaanana butya abange twegendereze olunaku lwa Easter si lunaku lwaffe Allah tabaraka wa ta'ala atugambye nti Isa ibn Maryam tebamuttangako tebamubambangako ku musaalaba wabula baamwefaanaanyiriza bonna abanaayawukana ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatunyumiza amazima ago gatunyumiza abange bagenda kudda ew'amaaso ga Allah nga si birungi faman azlam mimman iftara ala Allahi kadhiba Allah yagamba nti abamulyaza amanya teri yamusinga bulyaza amanya okusinga oyo ajweteka okusinga oyo alimbisa Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atugambye amawulire ga Isa bwe gatyo bwe gali ayagala okumanya ku Isa genda osome surati al-Maida genda mu surati an-Nisa wakati kateno mu aya 15 mu ebyafaayo ebyo gyebiri n'ebitabo ebirala ne hadithi nyingi nga nabbe gyatunyumiza ku Isa ibn Maryam n'ebitabo ebirala ebyafaayo ebya hadithi ebya tafsiri byonna bireeta ebyafaayo bya Isa bireeta ebyafaayo bya Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam ebigambo byange bijja kukomaawo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh